bakolera ku agenda yaabwe. Kati kankubulyeko ekyama kino nti president agenda okuddako era mwabagamba tusabire Putin, tumanya Trump, simanya tumusabire aje. President agenda okuddako mu America aba yamanyiddwa dda nga ne bw'osaddaako embizzi aba yamanyiddwa dda nga ne bw'osiiba ebisiibo. Yesebo bo baleeta omuntu waabwe baleeta omuntu kubanga ne kyakola ajja already bakiwandiika dda abakwagenda. Yes, nti ogenda kukola kino, ogenda kukola kino, ogenda kukola kino. Ne bateekawo n'abamulwana. Mwaba mulowooza nti ensi efugibwa ku bwongo bwammwe. Ensi waliwo abagifuga mu kizikiza. Nga tebeetaaga na bamu bikamera. Ne bino bigundi byammwe abantu nga basobola okukoza. Okimanyi nti Abamerika bwe baba baagala musisaalumbekoko mu sendala oba ensi yonna gye baagala oba nabo mu nsi yaabwe balina amaanyi, balina ebyuma ebikuba amayinja. Yes. Anyenye ettaka nerikankana. Balina ebyuma ne bikuba mu enjazi eziwaniridde ensi. Basobola okukozinga Yesebo baba nga Abaisirayiri balwana ne Iran, bayomba ne Iran nga Isirayiri ebire bya Iran ebire ebikola enkuba Isirayiri yabibba. Mukazi Katonda yamutwala magombe, yamutwala mu ggulu n'amulaga byamulaga ffe n'atutwala gye yatutwala. Ne tudda ne tubibagamba banyebo ne basebo tuddemu amagezi va mu kuzanya. Bituufu nnyo emirundi gyonna. Yesu akulukuta agenda kulukuta amata. Naye gwe emmere se fumbire lyenkane gwe. Kati gwe linda oba tobikkiririza amulindo ojja gendo ojja biraba. Okitegedde? Abantu mubaveeko gwe londa mu kyofunyeemu. Okitegeera? Londa mu kyofunyeemu kugambye abantu bagatta ne zi video. Abantu bagatta nali nakatandika n'oku oli nanteeka ku listi y'abanabi bulimba nga ni namba 5. Nembuuza nagenda ne inbox y'omuwala omu eyali akandetedde ne mugamba connectinga naye. Ne mubuuza maama gwokebera otya nti ono nabbi wa bulimba ono si nabbi wa bulimba oba gwaliko ekituli ku mutwe. Tubalabira ku bikolwa bya. Tubirabira ku bikolwa bya mugamba nkoze eki. Nze nafuna omukisa okugenda ennyonnyo mu bifo ebirala era sijja kwogera gye saagenda naye kye nalaba kye kino. Olwaliro tewali agenda mu ggulu n'abeerayo. Katonda abalambuza abantu ebifo ebyenjawulo kubanga eggulu teriringa kifo nti kafo muluka. Eggulu ddene osegeera ng'amagombe bwe gali amanene. Tosobola gamalayo manene. Tosobola siga kifaananyi kyago. Tosobola siga kifaananyi kyago kyonna n'okimalawo. Teno ye map ya Uganda. Kyova boli agamba nti nalaba Michael Jackson nga bamutadde mu kiki mu komera. Nendaba paapa oli eyaffe yaggwawo eyaffe mabega ddala. Soni yakagenda nga naye bamusibye gyali abonaabona akaaba nga Michael Jackson buli luyimba oluvuga ku nsi. Oluyimba lwe luvuga eri nga bongera omutulugunya kubanga yakyamya bangi era mwe abayimba yimba ng'okimanyi buli luyimba lw'oyimba mu secular music lwafekitinga nnyo abantu buli luyimba lwonna kubanga nagamba nti ne music yali spiritual kubanga omusajja atwala music ye sitaani ye sekita mwatudde mu ggulu yali aliidinga choirs. Bayibuli egamba nti baali bamukola nga wanjawulo ng'alina ebivuga nga bw'akola bw'ati glory glory nga ensaasi ennanga bugundi few babuyita bwandi buno emirere waliwo trumpets byonna nga biva mu biwewaatiro bye ng'akyakola kiri music. Yes. Kati bwe yajja ku nsi n'akola gavumenti ye buli omu n'atandika omuwa Jezebeli genda mu fashion entertainment genda ne mu kino mu bukaba n'obwenzi n'agamba kakati gwe Poseidon kwata wano genda wali kwata kino genda mu lutalo Syria genda Uganda teekateeka ebipipa anti kye bayita ngababulire kambuze musanyuka mwe bate musanyuka mwana yabadde abuziza abantu baffe akazindalo kateeka sewulire no zati mutyako ki gomanye byenwana gomanye byenwana no mwana oyeta no gomanye byenwana gana nabyo gwe sibimanyi muzomba no alokokereyo mu komera matayo lokokera mu komera muve mu byekisiru okulimba abantu yetaaga osala nga bogambye okusabira obuganda tewali byakusaba kudda mu buzima gezi waliwo omuntu nga bone bw'osaba gayizo obulwa teganadda bulungi ataye ali ku kisengenze nkubuli abogerako naye tumusabira alokoke lokoka va mu kubuza abantu kankubulyeko kino agenda y'obukomo si ya security agenda y'obukomo yakukusiriwaza in 5 years abalina obukomo obwo mugenda kulaba nga musiri
Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kwano gyaffe abalungi abatulaba okusinziira ensonda ez'enjawulo gye muwangaalira tubeebaza. Mwebale emirimu gye mukola. Abasharinga obutambi buneeno oba musharinga audio oba video kama batuwere kye musinga okwagala. Kati tokomaawo yongerako. Fwe tuba tulimye olubimbi olwaffe naye bw'oyongerayo oba otugasseeko. Nze omwana Soda ndine Musumba Ronnie Kalungi okuva ku Arise Church International Matugga nga tuli ku Export TV YouTube channel yaffe. Ogisubscribingeko watu ensonga zitambule bulungi. Onaku olwaliro nga sinaba kwerabira basabo ne banyabo abagoberera Musumba Ronnie ne Prayer Power Church. Twongera obategeeza nti ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda tugenda kubeera n'empaka nenga siza kwevuma kwegira ki empaka nenga za mukwano. Tugenda beera n'omupiira sports ng'ekkanisa ya Prayer Power Church twambalagana bukanzu obukooti buwenjuka ne kanisa ya Arise Church International. So tugenda basaba mwenna abasobola twegattako mu nkola ez'enjawulo. Olunaku lwonna lugenda kubeera lwa entertainment. Ate tusooka ku Arise. Ku Arise tugenda yodde. Saturday sooka mugwomunana. So bigenda beera nga live. Bobo yaga otwegattako nsonga z'amazzi omanyi omupiira gukooya. Kunywa ku mazzi ka glucose ka data ebintu ng'ebyo ebiweesa omukolo ekitiibwa osobola otwegattako namba ya Facebook 0770 944 omukolo gunyume. Tugenda kubeera mu kunyumirwa. Tugenda mu kubeera mu ssanyu bwe tumaliriza ku Prayer Power. Ekya Prayer Power tumaliriza tugenda beera ne kye bayita worship evening. So mikwano gyaffe tubayisa abaagala Musumba Ronnie Kalungi abaagala Export TV ne Prayer Power Church. Bwetyo bwe tugenda ozimbanga enkolagana nga twekyaliraganako mu bulungi si mu bubi. Kakati bwe nvaawo ngenda kujjukisa aba Alpha Media Production bakuba ebifaananyi video ennungi ku kika kya mukolo kasaguba nga tekututeeboola kitiibwa kyabwe naawe. Tukubireko ku namba y'essimu eyo yennyini 0770 944 bwe kasoji kubako no gaba 9 namba gakwanjula kasiki buli kika kya mukolo birthday tusobola okukwata video ennungi n'ebifaananyi ebirungi mutuwe emirimu. Abasoomozebwa obulwadde obw'enjawulo enamba yiyawo wansi kubira ba God Hills Herbal Medicine ku TikTok osobola obbasangayo buli wamu. Musumba Ronnie nsanyusa okuddamu okulabako. Nange nsanyusa okulabako tumaze akaseera kanene ko kanene. Obuweereza bugamba butyeyo ku Arise. Buweereza butambula. Balaba mwine ekintu kye mwatuleetedde. No kankubulire. Katonda yennyini mulimu. Kyatugamba nti kati mukole kino kitukola. Era n'abayimirira omanyi tola atuleekaanaano ku mikutu baneemuyimirire naffe bannange omukyalo omusebo yannangira yaŋŋamba ngenda kuba owonye bwe nkukolera kino ogenda kuba owonye okuleekaanira abantu nga ekyandivudde wano mu bulungi yagala kireeta omulungi kankireete gove kumukuleeka naye nga si mutuufu si mulungi kyonna kyobadde mwetaaga ng'ekkanisa nze ngenda kukibawo wano nemwe munkolere kino na kino kitegeera ng'ateekawo obuntu obulala obukwakkulizo katubaweeyo omusumba omu ajja abeere mu kkanisa tubawo owaffe so twebaza Mukama tubadde mu wiiki ey'okusaba n'okusiiba omwezi guno gwonna tubadde tusaba n'okusiba naye wiiki eno twalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu okugiteeka wabweru kyembadde ndaba tubadde tugitadde wabweru tubadde tusabira tubadde tusabanga okuva ku ssaawa 10:00 savisi zaffe zibaddeyo okuva ssaawa 10:00 paka ssaawa 4 za kiro
buli lunaku wiiki yonna we yali ategeseeko ekintu bwe kityo omanyi kyekitegeeza yes so twebaza mukama olw'ebyo byatukoledde okuyita mu mwezi guno manyi omwezi guno ogw'omusanvu mukama yatuwa nti tugusiiba olw'ensonga ayagala tweddize ekitiibwa ekyakutwalibwako mu kwegatta kikomyewo ekitiibwa ekyakutwalibwako jjajjaawo kikomyewo omukisa ogw'abatwalibwako connection ezakuvaako abantu abalina okukuyamba kubanga buli muntu yenna twakizuula oba nakizuula ti buli muntu yenna yazaalibwa yajja n'akagugu omuli abagenda okumuyambako okutuukiriza mission yamuleeta ku nsi era buli muntu yenna alina omulimu eddimu ssedduge erigenda okuyamba okulaba ng'obaako w'okolootya oba w'otuuka obeeko ky'okola so abantu abo totula butuuzi ne beereeta olina okugolokoka n'okutula emiziziko n'ebisenge bituteereddwako okulaba ng'abantu abo bajja era nkubuulira katonda abadde mwesigwa wakati mu kusaba waliwo abantu abazembula mu bwaffe ne batugasa wakati mu kusaba tetunaba kulaba ku binene naye ate ebinene mpulira akawo kaabyo yesebo so abaana baffe mwenna ababadde basiiba badde online mukama abawo omukisa era weekend yonna okukoma ku lwokuna yakwebaza mukama so kusande nkola yemwe yabwe ebwetu twavuddeyo twakomye sande twatandika mande kati tugenda mu kanisa era leero tugenda kubeera live kwa Rise Church International Ministries Uganda YouTube channel yaffe so tugenda kubeera live mbasaba webaze mukama nekyolina webaze mukama at least mwabali ebwetu twale mu kanisa yo mugaye mukama ekkanisa yange kanjigulire baati nga nkwebaza olw'obulamu bwange kanisa mwosabira okwebaza tekuliko nti it's a must you have to come to Arise yes not tekiriko yonna gy'okuŋŋaanira ekyo kyabwa nabbi b'obulimba nti bannange wano weewali katonda wokka ogw'omusu yonna gy'osabira osobola oteekayo noweebaza mukama kikulu okwebaza katonda olw'obulamu bwakuwadde abaana bangi bali ebweru nga babatulugunya nenge ennyumba mwokolera muli ba mukwano ne mukamaawo ekyo kibalize mukama funayo akasente kaweereze musumba wanywe kasooda si mu bubi tolina kawagoola oli ali mu TV amafuta mangi tali kumanya ono gwagenda okusabira okitegeera nze mbeeraka naawe neŋŋamba naye kati abantu bangi nnyo benjogera nabo bangi ddala ne making sure at least nfuba oyo ayimiridde nange nyemirire okitegeera mba sikoze bubi oli akwadde sente za crusade tugenda laakayi tubatwala tugenda nga 10 ogw'omunaana tugenda lwa sande tusimbula kwa Rise baasi ne tuleera etwala ebyuma bigendera mu tuleera twatulaba Masaka twatwala tuleera omaifu obwongo bwakwamira ku bino ebyamafuta si ekyo kati tujjemu obusibo wangi waliwo bino ebya containers yes ebya container biba bikka somwe tugenda okuteeka stage laka itujja teekateeka video tugenda okuddamu okukola tugenda kulanga ekifo wennyini wekiri naye nga tugenda laakaayi tujja eri gye bali abantu tebalya nnyo we tugenda nafunye information nti tebalya statement gyokoze musumba tebalya nnyo it means balya but not at high tebali ku level bali abalala akati kitambo kakisisinka n'amafuta naye tonababuuzaako abakulu abatula mukama yebazibwe bajja bane basebo buli mutya kama abawo omukisa mwebale kubeera bane abeeyo atugulira faani ya muno studio yaffe si bamputu kapeti olaba yali kati kankuulire mpulira y'omukyalo ogwo agenda okugula ka esi ka mitwalo 2 tukateekemu 2 yes nagenda wali luli mabegako nali nkoye buno bufaani obwewuuba nga namuze ku esi zino mitwalo 2 ate mu studio mwetaaga esi kuba faani ekola ni sound yes nalamuzaako nga bulungi bulabika bulungi katonotono ono kakubira ddala empewo yes so maama gwakitwala mukama akuwa omukisa agenda okugula ka esika wano soma enamba ya expert 0770 944 266 ereeta mu kiibi abe atubuulira nga bakaguze
No kati aja nakalaga mu video one. Yes, ate kati jukira ebintu bya MTN kuba enamba MTN ekubuuza ensonga reason osobootekawo SC kati yabe fena ekyo kituufu. yes ya ekyo kikola amakulu kijja kuba so kyamaanyi ka SC mulaba tutuuyanira muno n'amafuta gaffe n'otuuyana n'amafuta amanyi ennaku zino nsaamu nnyo ekitiibwa amafuta ge tulina luli nali sikiisaamu nnyo ekitiibwa ne Katonda bwendabye ng'alinako baakoledde okuyita mu ngalo zange at least banyabo ne basebo honor the anointing value noyongera okuvaluing ekyo value the anointing waliwo omwana yankuba ekigamba odagamba weegerageranya no nze seegerageranya na muntu wejaka weegulumiza no nze seegerageranya na muntu yenna bwebindu owa sukuti olugezigezi lwewamu ebigambo ebya-identifying omwana kyeyagamba ani akugambye wamma banyabo ne basewo amafuta gange malala naawe olina agago kyekimu n'abaweereza abala buli omu alina kati gwe waliwo alina revival waliwo alina okuzimba bizimbe binene nga oxagoni nanogoni triangle pentagoni kale buli omu alina agage mumugolokokereko ntuma ejje lyange nkizaayo mpozi yafa pasabizaayo Musumba munnange tuli mu kutabulwa era olunaku olwaleero ogenda tubikkulira ebimu ku byama ebikyekwese mu nsi y'omwoyo kuba waliwo yatubikkuliddeko ebimu ebiri mu ggulu yakati twatandisa ojjaganya ensani yatwesunze kuba mmere Musumba tusooke tukajjewaako tusooke tugende ensi ey'omwoyo tegekedde kaki Musumba eggulu eri bwe liri onansonyiwa nze nafuna omukisa okugenda ennyonnyo mu bifo bino ebirala era sijja kwogera gye saagenda naye kye nalaba kyekino olwaleero tewali agenda mu ggulu n'abeerayo Katonda abalambuza abantu ebifo ebyenjawulo kubanga eggulu teriringa kifo nti kafo muluka eggulu ddene osegeera ng'amagombe bwe gali amanene tosobola gamalayo manene tosobola siiga kifaananyi kyago kyonna n'okimalawo kyova olaba oli agamba nti nalaba Michael Jackson nga bamutadde mu kiki mu komera nendaba paapa oli eyafe eyaggwawo eyafa emabega ddala sooni eyakagenda nga naye bamusibye gyali abonaabona akaaba nga Michael Jackson buli luyimba oluvuga ku nsi oluyimba lwe bwe luvuga eri nga bongera omutulugunya kubanga yakyamya bangi era mwe abayimba yimba ng'okimanyi buli luyimba lw'oyimba mu secular music lwafekitinga nnyo abantu buli luyimba lwonna kubanga nagamba nti ne music yali spiritual kubanga omusajja atwala music ye sitaani ye sekita mwatudde mu ggulu yali aliidinga choirs Bayibuli egamba nti baali baamukola nga wanjawulo ng'alina ebivuga nga bw'akola bw'ati glory glory nga ensaasi ennanga bugundi few babuyita bwandi buno emirere waliwo trumpets biki byonna nga biva mu biwawaatiro bye ngakyakola kiri music yes kati bwe yajja ku nsi n'akola gavumenti ye buli omu n'atandika omuwa Jezebeli genda mu fashion entertainment genda ne mu kino mu bukaba n'obwenzi n'agamba kakati gwe Poseidon kwata wano genda wali kwata kino genda mu lutalo Syria genda Uganda teekateeka ebipipa akalulu teekateeka ebipipa okitegeera buli omu n'agenda ng'amuwa okitegeera taata buli omu n'amuwa kakati olw'okuba nti yali ava mu sekita ya music era yasigala agikutte yawamba eya secular yokka yakwata yonna ye chairman neya gospel yonna eri under no waliwo ne bamalayika abafunanyizibwa ku music abawaggulu nga bakatonda era naffe nga bwe tusaba amafuta ago gakola gatya eggulu liri organized kati nalabye abaana nga bavuma boogera bakola obugundi n'engwa n'enfa n'enziramu n'enfa bakasazeemu gwe tewandabyeko nga bansaze naye bakusaze bansaze babusalamu nenze buli lwenjogera kuva lwe natandika okwogera ebigambo bino sikyusangamu gwe tunuulira obutambi bwange babusala ne babugatta naye abo abasala obuntu obwo emmeme kutukeyo
erengejje eveeyo on your will oba on God's will nkyogedde nganze oba tonyiize sinyiize njogera mazima lwaki oba kutula emmeme bugwagwa mbadde mmeme babatambuza njiri bagitambuze n'emmeme nga bwe zikutuka akati gwe katambuze ande katonkutula mmeme oba oliawo ekyenda nga kirengejja mu kati mpali musoma toyagala batambuze enjiri tetwagala batambuze babireke kumanya abaana sikukulira njiri no abaana engeri gye bazannyamu omukazi ya kisiru oba n'engeri gye yabyogeddemu ng'erifa no baabisazeesaze gwe tomanyi ayina biki ebyazze ebyatujjiridde bano abantu tubagamba ebintu bino balowooza tuli mu byakusaaga njagala owulira omukyalo ono nabagamba nti ensi gye tulimu tutambula n'emyoyo mwe muwakana nabagamba nti emyoyo gijja ne ku mulimu gy'okola otya gy'okolera tusirikiremu katono nkwerezeka audio kano emyoyo gijja taata abantu bali mu muzannyo abantu bali ddala mu muzannyo kanzembeze simu ebintu babitwala ng'ebyokusaaga ono muwala wange kakuwadde se ono muwala wange nkakuweereza so njagala abantu bano bamanye taata nti bye tukola tetuli bya muzannyo tuli mu biro bya luvannyuma mwabadda mu kusinikira ku YouTube ne mudda mu by'ekisirusiru nga tubagamba enjiri ey'amazima n'obulamu omukazi Katonda yamutwala mu magombe yamutwala mu ggulu n'amulaga byamulaga ffe n'atutwala gye yatutwala ne tudda ne tubibagamba banyebo ne bassebo tuddemu amagezi va mu kuzannya bituufu nnyo emirundi gyonna Yesu agenda kulukuta amata naye emmere se fumbire lyenkane kati gwerinda oba tobikkiririza amulinda ojja gendo ojja biraba okitegedde abantu mubaveeko gwe londamu kyofunyeemu okitegeera londamu kyofunyeemu kugambye abantu bagatta nezi vidiyo abantu bagatta nalina akatandika n'okuexpo olina nteeka ku lisiti y'abanabi bulimbanga ni namba 5 nembuuza nagenda ne inbox y'omuwala omu eyali akandetedde ne mugamba nkonekitinga naye ne mubuuza maama gwokebera otya nti ono nabbi wa bulimba ono si nabbi wa bulimba oba gwaliko ekituli ku mutwe tubirabira ku bikolwa byabwe mugamba nkoze eki mbatunziza amazzi bwe muze mu counseling mbasalidde sente okitegedde taata abantu bo baliko kiki banyama ne basebo tulimbiro bya luvannyuma omuzannyo okufuusa omuzannyo n'abalokole ne batandika okubizannyira mu gwe omulokole nkwewuunya mala nenfa teka kaka video ka audio yako njagala abantu mwe mukawulira ka audio kano kagamba ki muwala wange yampeza ka audio halo musumba mukama yebazibwe wasozota masebo oyinza okuba oli bizo nazo okutawaanya naye munanyine ekintu kyenalabye nga ndi ku mulimu nga sisobola kukyekumira sobola kukyesigaliza nga mbanye n'okukuulirako omuntu ansingako kakati mbadde ku mulimu nga ndi wembadde nsupervisinga kati wabadde omuwala omulasha tukola naye natulo tubadde tunumaalumamu kati oyo omuwala abadde ayimiridde awo wensupervisinga kati munnange mbadde ngotugututwala kangambye mbadde nsumagira ngenza okulaba sibitegedde bulungi mbadde bakizzenga kirooto oba ndabye simanyi naye sijjuka yabadde naye mbadde nga ayina gwenjogera naye ng'alinga alina kyaŋŋamba kati ngenza okulaba nga oyo omuwala mulasha alina enviiri za white naye ngenza okulaba nga mulabako omukira emabega ng'emabega kabina kayina omukira naye omukira ogwo gubaddemu kala yago nga era yagala okufaanana ng'enviiri ze naye bwe nkirabye bwe nti nenterera era ne mutunuulira bwe nti nenga kati oba kino kitegeeza ki bannaye naye ngenza okubifuna mbadde ntudde naye ng'ebirowoozo biri ku katambi ke mbadde mpuliriza kuba olunaku lwaleero lwonna buli lwebadde nfuna break nga mpuliriza akatambiko kabadde katambiko nga koogera ku biri mu nsi ey'omwoyo kati ebirowoozo byange byonna bibadde wawo nga byembadde ndowooza then nendaba ekyo nengamba kankubuulireko maybe osobola okunnyamba okukitegeera makulu kyaga kirimu
kakati owulira taata Nsebo njakulindirira kati ono ye Katonda amubikuliddeko nti omu gwe mukola naye si muntu. Kye nabagamba abantu ne mbagamba nti tulina emisambwa tutambula nagyo, tuli nabo bavuga takisi bagenda kujja ku mulimu gwammwe okole naye naye nga mission yiyo. Otegeera nga gwe wano bw'omulaba olw'okuba amaaso go maggale omulabira ddala nga Ssenkaggale omufumbirwe olyoka oyambala ogugatta ogw'ekyuma gukumenye akulemese n'eggulu. Abantu bangi basista oyo bulaza Mukama gwagamba yadde talina sente bakola nkole. Abantu baga nze Mukama nyamba ngenda kufuna omwami ng'alina sente nga mugagga yaggwa yenna bijodolo bannange Mukama akinkolere n'asiba ebisibo. Gwe baganda bo abakuba bulooka ani agenda okubafumbirwa nga nabo baavu oba nabo bajja teri byakusaba sala tolina nedda sebo. Saba Mukama akuwe kye weetaaga. Dawudi yagamba Mukama namugamba nti ompe ekimala ompe obugagga obumala obutagenda kunzijako. Okitegeera Katonda buli kyakuwa okisobola, buli kyakuleetera kikyo kiba kikyo. Bwadde mwavu enkya mujja kukola. Waliwo abantu nga bibiriiti nga yeetaagayo amafuta. Waliwo abantu nga Katonda yabatonda nga oli mafuta nga weetaaga kibiriiti akoleeze. Yadde mwavu kibiriiti bwe muneekoleeza bwe muti mugenda boominga. Ne kati oli ayagala oli kibiriiti oyagala kufuna kibiriiti mugenda kwakawa. Mugenda bukoleeza bonna buggwemu nga teri kigenda maaso. Okitegeera taata. So njagala abantu bano bakitegeere era bagolokoke. Tuli mbiro bisembayo, tuli mbiro bya luvannyuma. Omusanyo mungi mu kkanisa basista muweereza obutambi obw'ekisirusiru. Abantu babugassegase ng'okirabira ddala nti gundi bamugasse, okirabira ddala nti gundi bamukoze bwe bati. Bannyabo ne basebo abantu abaogera ebigambo by'eggulu mubeegendereze nnyo. Abalimba gye bali no abalimba gye bali oli nga yeegombye okukola kyagira naye abamu balina ne proof nti 26 nafa. Genda gye baagirira gyagamba genda n'abo abaaliwo ng'afa. Agambye nti nali mu saaluuni yaani genda obuuze saaluuni muve mukudde eno mu doyidoyi. Okitegeera bwentu bwe nayogera amagombo oli n'agamba musumba nga sikulabangako ng'ofudde oyagala nkugambe nti nafudde jjo oba oyagala nzije nkugambe bannaye nfudde. Okitegeera abantu baagala bannange banyabo ne basebo tuddemu amagezi ag'omwoyo, amagezi ag'ekisiru kati kandabule. Waliwo ekijja si bbanga ddene naye tusabire bwe tunaakisabira kyo kyakuvaawo. Kirimu parts 2. Esooka waliwo olukwe America lwetegese eri Uganda. Sente already weeziri zateekeddwa okulaba nga Uganda omusaayi guyiika. Ebyaddala muli mirembe ate kira new world order etandika nabo mulina emirembe kati wano osobola oyogera nga bw'oyagala. Ate kankubulyeko kankubuli okusula enjala kusalawo mbuulira emmere teriiwo sirina sente zigulu lwaki tokola ola nnyo nenfuna kitono ekyo ekitono ky'oba olyako. Mwami abe mukutte akabadi adde nnyini antwalaganya mulina kati mbu America erabanga emirembe tulina mingi nnyo ate nga y'omu ku nsi ezirera eddembe. Zirina eddembe gwomanyi ezirera eddembe gwomanyi ekiri mu America. Kyemmanyi mu America ekizibu kye balina political instability. Buli kaseera kwekalakaasa buli kaseera kati gwe gwanga kibanganga neyibawo gw'ofumba mukene ate yafumba nkoko. Obwana tebuva wali kutamu obwana bwo ne bwona obukuba bujja kulemerawo wali kubanga bukooye mukene. Okitegeera gwe nawe gwako kyokola baako kyo abaana tobaliisa mukene mande tumande baako kyoyiyaayo. Okitegeera ono tulina ne basista bebawa sente nti genda ogulira abaana engoye daga hafiisi sente zize zangu oyigulemu engoye kabonero ka bwavu ng'ozitutte mu kirala. Okitegeera so abasajja abo balina kye bapangidde eggwanga lyaffe
abasajja tebalina Katonda. wano Uganda temulina Katonda. Ababi tebaliwo tebakyasaddaaka bantu. Njagala mmanya bo bakolera ku agenda yange. Bakolera ku agenda yaabwe. Kati kankubuleko ekyama kino nti president agenda okuddako era mwabagamba tusabire tumanya Trump simanya tumusabire ajje. President agenda okuddako mu America aba yamanyiddwa dda nga ne bw'osaddaako embizzi aba yamanyiddwa dda nga ne bw'osiiba ebisiibo. Yesebo bo baleeta omuntu wabwe baleeta omuntu kubanga ne kyakola ajja already bakiwandiika dda abakwagenda. Yes nti ogenda kukola kino ogenda kukola kino ogenda kukola kino. Ne bateekawo n'abamulwana mwaba mulowooza nti ensi efugibwa ku bwongo bwammwe. Ensi waliwo abagifuga mu kizikiza nga tebeetaaga nabambika ne bino bigundi byammwe abantu nga basobola okukoze. Okimanyi nti Abamerika bwe baba baagala musisaalumbekoko mu sendala oba ensi yonna gye baagala oba nabo mu nsi yaabwe balina amaanyi balina ebyuma ebikuba balina ebyuma ne bikuba mu enjazi eziwaniridde ensi basobola okukozinga yesebo baba nga Abaisirayiri balwana ne Iran bayomba ne Iran nga Isirayiri ebire bya Iran ebire ebikola enkuba Isirayiri yabibba. Nali manyi earthquake it contains some spiritual powers oba geographical powers. Buli kyolaba kiri spiritual zenkubulya kyova nkugambye nti ejjinja eryo lyolaba baliyita nani living things naye ku nkomerero jja kumanya nti ejjinja lino likola litya lyogera ate lyali liraba. Tubibagamba mwefula abatabitegeera mujja bitegeera. Olaba bino bye twogera wano abantu olwali tebabitegeera. Waliwo akaseera wolimanya nti bulijjo osobola okusaba essaawa 15 ng'oli mu kusaba essaawa 5 ng'oli mu kusaba nga bulijjo tokimanyi akadde kavuze akagombe nga kavuze ojja kukulaba basista ne babulaza abulijjo babadde balowooza nti tuli mu kisa grace nga mu aba grace wano kisa Yesu yatusiibira Yesu yatukola atya nammwe abatannalokoka abagamba ebyo bya kisiru. Waliwo akaseera ng'osaba ogenda kusaba nga n'ebyosaba tebijja ojja kakasa nti abantu basiiba ate nga basiiba na dry ojja kakasa nti embeera esobola okujja kaka n'osiiba nga n'enjala tojulyadde n'alusaazi ne zistoping. Olunaku lwakadde lujja Kristo ali mu kkubo mwe muzannye abampembe abo they can cause us esebo when they are own agenda so simbo batukolera sitaani no kiri spirit ngambye buli kintu obuli bange ejjinja olitunuulira n'olirabanga liri nani living terina kye lyogera era olikwata n'oliteekawo olyagala. Bayibuli egamba nti gagenda tuweera obujulizi. Kitegeeza mu bwakatonda buli kyeyatonda teri kitali kiramu buli kyeyatonda kiramu buli n'ettaka eryo lirabanga nani living thing bw'oteekamu ensigo libala. Kitegeeza ddamu okitegeera yes. So Abamerika tusabe olukwe lwabwe waliwo olukwe olupangiddwa era nsaba mulokole yenna gwoba oyagala gavumenti oba togyagala oba oyagala opposition oba togyagala tusabire eggwanga lyaffe. Essaawa ze tulimu za kusabira ggwanga lino. Eggwanga lyaffe lyetaaga Mukama. Gavumenti yaffe yeetaaga Mukama. Opposition yaffe yeetaaga Mukama. Tusabire eggwanga lyaffe, tusabire security yaffe, tusabire abakuumi baffe. Omanyi olwayo abantu balabanga security tayina makulu naye olunaku lumu poliisi yeediime ojja kakasa nti edduuka kamera bulijjo teyina makulu bwe yeediima mukoneka leero tetugenda kukola ojja kakasa. So tubasabire bataata baffe abo bamama baffe abo omwoyo omutukuvu atule mu bo abakozese nga bwe balina okukola. Okitegeera ekirala waliwo omulabe kaapanga akalala okuyita mu Buganda nkiddemu waliwo omulabe kyafumba okuyita mu Buganda okampulirize nnyo mu Buganda waliwo omulabe kyapanga. Tusabire gavumenti nga bwe tusabira ne Buganda emitego omulabe gyapanze gireme kulaba mukisa. Tubyogera mulabanga ebyokusaaga waliwo omulabe kyafumbye kiki ekyo kyapangira abaana twabe Mmengo kiva e Buganda kijja. Tusabire Buganda yaffe
oba toli Muganda sabira Buganda. Omulabe omuntu yenna asobola omukozesa ensobi yenna. Olaba kankubuli osobola okubeera ewaka wammwe ne mwekuuma ne musaba ne mutakola nsobi yonna. Omwana wo manya ebintu biri spiritual kati kankugereze kino. Tuli wano emisota gitambula ebweru mugamba abantu bane mugaleewo ne bagala. Olunaku bwe bukya nga muli munda omwana n'akola ensobi naggulawo olujjimbo agenze ku kima kiddole ekye kye yalekewa Maama Saafi ne Manju. Okitegeera omusota gujja kuyingira si nsonga ani agguddewo oluggi. Okitegedde si nsonga ani agguddewo oluggi, omusota gwo guyingidde. Asabire Obuganda. Tusabire Obuganda. Kubanga bubayamba bwatandise n'obba wabula. Tusabire Obuganda. Nemekola nsobi. Ffenna tusabire Obuganda banyabo ne bassebo olw'omulabe kyafumba okuva mu Buganda. Buba wabula. Oba buwabula oba tebuwabula tusabire Buganda. Tewali atakola nsobi. Tibwabalabudde. No, tewali atakola nsobi. Era njagala okimanye nti bw'oba osonga mu munno bw'otimanye engalo zino ennya zisonga mu ggwe. Anti bwabalabudde. Anti wulira twonsonga osonga amafuta leka naawe zibeera gyendi nenzireeta zonna. Musumba Katonda asobola owulira essala gye musabidde Obuganda kuba Obuganda bagamba waliwo amaanyi ate ge mutakkiririzaamu agabukuuma kuba obw'amaanyi ag'ennono obuwangwa n'ennono. anti yadde amanyi weegali ekiraga nti Katonda w'amaanyi gyandibadde pulezidenti Buganda yandibadde mu gavumenti. Era eri wano eno Kampala Kololo. Tuli mu central kituufu era nange Buganda nefe abandi badde bafu. Birafa abafu. Mufuga ki? Ate kavula eriyo muki? Eriyo mbogo. Leke nammwe kutuukira muve mu by'omuzannyo banyabo ne bassebo mwagala omuzannyo Tulekere okusaaga. muve mu kusaagiriza tusabire eggwanga ku bye point no naye tusabire eggwanga ebyaddala tusabire eggwanga begayiridde. Omulaba afumba. Buli muntu yenna oba oyagala gavumenti oba oyagala Buganda oba tojagala oba oyagala opposition oba tojagala tuzisabire kubanga omulaba alina kyatufumbira. Tusabe tufube tulwane mbegayiridde. Ekirala tusabire eggwanga obukuumi. Amawanga mangi gali seeti okuteekamu sente nakirabye okwagala okutaataaganya emirembe egibaddewo. Kati kamba buli mu abalokole abamu waliwo abalokole abeefuula mu bintu bino tebabitegeera. Nina omusumba omu nawe na postinga navaayo naye ne mugamba munnange bino okutegeera kwa bino si kwa mimmonde gy'olya. Yali musumba bano abatandikiriza. Zaala kumanya oba yali musumba atandikiriza oba omunene omanyi tubaguteeka mu kilaasi oba munene oba mutono y'amanyi. Tulinayo abasumba abato abakulu. Tonzija ku mulamu abassebo ne bajja banzija ku mulamu. Owa postinga omusumba n'agamba nansebo n'abikubamu ekituli byenjogera. Ne mugamba mukulu bino si mimmonde nti ova ku lumonde ne ku lubimbi. Wamugamba direct. Yesebo nagenda mu inbox ye direct. Bino ebiro ntyabiki. Bino ebiro byakuddamu magezi. Bino byebiro kankubulye Katonda okugolokoka okuba. Nakugambye ennyanja zigenda tandika okulya spaces z'abantu. Temunnaba kubiraba obujulizi temunnabulaba. Nakugamba wano nakuwa obujulizi nakuwa obunnabi. Akaaba agakuva mu kkomera. Anti ekibayita ngababulire. Kambuze musanyuka mmwe bate musanyuka. Mwana yabadde abuziza abantu baffe. Akazindalo kateeka sewulire. No zati mutyako ki. Gomanye byennwana, gomanye byennwana. No mwana oyeta. No gomanye byennwana gana nabyo gwe. Sibimanyi. Muzomba. No alokokereyo mu kkomera. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain,
low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Amatayo lokokera mukomera muve mu byekisiru okulimba abantu. Yetaaga osaala nga bogambye okusabira obuganda. Tewali byakusaba kudda mu buzimagezi. Waliwo omuntu nga bone osaba. Gayizo obulwa teganadda bulungi. Ataye ali ku kisengenze nkubuli abogerako naye. Tumusabira alokoke kava mu kubuza abantu. Kankubulyeko kino agenda y'obukomo. Agenda y'obukomo si ya security. Agenda y'obukomo yakukusiriwaza. In 5 years abayina obukomo obwo mugenda kulaba nga musiro ayina ekigundi ayina ekigere kyabyabyatala ataddeko kopa atunda wufa ayita mu katale avuga bonna wufa bonna. There is spiritual powers ziri behind those bukomo. Mulimu spiritual powers. Nakugamba luli nakola ku program egamba eyebya minerals. Nakugamba nti lwaki minerals za taking over sitani. Nti anazi mining anazijayo ayina okubaako saddaka zakola. Ku byobugagga eby'omutaka kyovola bw'osobola okusanga olwazi nga luli mu gold ninga bagamba waliwo omusota. Lwaki omusota gubeerawo mbugukuuma. Gwegenda ku YouTube olabe bonna aba miners ojja kulaba nga basangamu ebintu ebitategerekeka mwe bajja ebyobugagga ebyo. Lwansonga nti waliwo omumpembe sitaani gyali babiwonga. Osobola you can mind it no chiwonga. Oyina kukola saddaka kankubulya ate buli bwogenda mu lusozi nojjayo gold oba silver n'omugyayo bugi gwe kenyini oba copper n'omugyayo bugi ovaayo n'ekikolimo. Yesebo kubanga omukolimire yabaddewo obugagga n'okujjula kwa byonna bya Katonda. Genda mu kyuma kya kasooli. Oyambadde suuti y'ofulume ogenda kuvaayo n'obuwunga. Kyekino nti obugagga sitani olwokuba agamba nti byange byampeebwa ani yabimuwa teri kweyitinkiriza. Yesebo era obugagga abugabira ddala abo bonna abageze mu Illuminati na biki basobola okuwa obujulizi nti sitani alina ssente ebya siriyasi ne kashi. Bana babikopa sawa yonna eddalu lutandike zo. Esawa yonna okutegeera kugenda kuggwako era you are welcome to new channel. Bagenda ku channel. Buli akirina sawa yonna butabike kuyita. Ebyo bikomo bya mbizi butabike kuyita. Esebo kati bakana akalenzi kade kakutta abantu baffe nga kaba connectinga n'emyoyo gyo mazzi. Tugamenti muli basanyufu nti abantu bamwe tebagenda. Siri musanyufu kubanga bino ebiro bye tulimu eggulu lyabyogerako nti bannabbi b'obulimba bangi bajja kujja era balikyamya bangi. Tovola banaabalokole balina ebikomo nojja mu kyaki ng'okirina koma wali kijje. Yesebo kati oba okimye ekyewa kati buli ayina ekikomo obulamu bwe bukyuseeko kyenkana kye. Tomanya mbwe ba security by the simanyi bwe ba security tuleerejja tuleeredduka yimirira maaso anti emmotoka bwe mumala ogikola mugitwala ku road test kati twala akakomako ku road test ojja kakasa nti abafu siru tokemanga mukama Katonda. No already ina security emundu bagikebera no kubamu essasiri mwawo no manya nti emundu gye nekola kati gwe kakomo kagezese ate Katonda n'obutwa security Katonda abajjaji bakutta abantu tufuuse endingidi ezirategerirako ddala ensune ate abantu baagala ebyekisiru nze nenkera kumaca waliwo yanga amusuba nokera kumaca n'otegeka n'ofumba okutamu gw'obugi nti buli anywa ku buugi buno mukama yaŋŋambye ebintu bikyusa. Oyinza okuleeta abantu obugi ne mubufumba ne buggwawo ne mugenda ku kyuma ekikuba kasooli ne mwongere obuugi mwongere ensaano nimbye taata simanyi buzo ntegeranye ebintu bya Bayibuli sitegeranye bya kiziro ebyo omwana ogambye nga tumaliza ekintu ekikuba tuyitiddeyo katini omwana oyo yagambanga Katonda simanyi na Katonda abajjajja abezo ba Katonda Katonda nali tuddawo
oyo omulenzi munyigira mbuuza oyo omulenzi akolagana n'amazzi gwe gasobola mujjayo eyo gyali ante kugambye ne bambi abantu bangi beejinga teweejinganga nze nabagamba teweejinganga ku Katonda omulamu nagambye Katonda agenda kutta lwaki atta abakyamiza abantu be bangi Kristo buli amulaba akaaba kyekika bya Kristo nti abantu bagenda okukima bali mu bya kisiru waliwo omugambira nti okuvvoola Katonda kukuleeta ekikolimo omukulu ono ali kusaavinga obuvooze bwe alina okusasulira kyeyakola kuvvoola Katonda nimwomanyiira gwe Katonda omumanyi olaba alumba ffe kenyini abamuweereza najja mu ddoboozi eritiisa nga owulira omuliro ogukuyitamu Katonda omumanyi gwe era njagala mu linnya lya Yesu bwana Katonda buli akyamya omuntu Katonda akukyalireko akyamya abantu ba Katonda bakamye ebbeeyiro omusango gwe bakavunaana tegutegeerekeka omusango gwe bakavunaana togutegeera mbugundi guli spiritual kati omusango baateekako simanyi no ffe tetwagala kumanya guli spiritual nakugamba Katonda agenda bamuteeka ku hate speech oba hate speech oba biki tetwagala kumanya goloza ye yakogera hate speech yekka wano mu nsi nga bangi basigala bazaamirira bayinaayina ebigambo ebitali bya makulu ensi y'omwoyo yemukutte ye mulina ebyaddala kasajja kattu kaali kayamba akati ate gwe nakuwa omwaka gujja noba tokyuse nkubuulira amazima negayirira Katonda eyo sigenda kwegayira na muntu aganye okutereera watereera ddi ngenda okulaba nga owanisa okugulu oli n'abanywe omwenge kazi oba nakulabawa tewaliyo olaka waloota alesebo nadde olaba abantu abo Muzumba era kino nze kyampa okuyiga nti abantu abakuwagawaga bw'ofuna obuzibu tebakola ki tebabaawo tugenda sookera ku baali bamukyaza Kalule Sulaiman ne mu kibuga taliimu Solomon Kaweesa yeddira kagabuutikidde akawungeezi ke Lukungu yaddamu mpewo ze na saayansi bonna badduka kati abantu abaali banvumanga ano soda Matayo yakwagalira musajja postingadde Flori Matayo kasajja katuketaaga fuddo kadde ebweru kawoze nga kaveewo adde mwakyankalanye tyagonze Matayo mutereevu kati nenkubuulira Katonda akebera mitima mwe mulaba kabonero ka kungulu akamu kuwonera obukulaga nti bakuggyeko ebitiibwa kukalakata nviiri ku mutwe bayidawo abalasita bakiyita dishoning discrowning bwe bakuggyako enviiri manya bakuggyeko amafuta gwe buli olota ekiroto nga olaba bakolokotako enviiri bakuggyeko enviiri zomanya amaanyi go mafuta go ebyaddala abo abantu bakyamize gwaga ate abaweereza bannaffe mubadde tebufa ku baana abo abaana abo beetaaga okubuulirira kubanga babadde bakyamya bangi nona amuwolereza ono omuwala mukazi wo si mukazi wange mukwano nga nkulaba mulava etinta Musumba nedda ogezaako bugeza pozi nga abe yali mulava etinta kyali wange nga bw'omanyi ne Yesu yalina ababina abalungi nomesunkana wenna notulukuka ningamba ekigambo okumesunkana okimanyi ekigambo ekyo kyewoze mu lulimi lusoga okumesunkana ng'omuntu atemagana bwati anti nga nkulaba otemagana sebo nodda mu mugongo gwe ningamba ono kiki kyali mu mugongo kyamanyi oli ku time bomb ebaluka abantu abakozesa ebyekisitani saagala kumanya muve ku bantu asinze waaca muve mutusiriwaza njagala ogaoveeyo game ndi mulokole ate mbu nnono simanya nabiki yakisiru muve ku bantu tosobola kyusa originality genda osamire gyova gwe gyova genda osamire gwe tunuulira bonna abasamira bafaanana batya nono nankulumandwa bugenda onoonyereze ku bufumbo bw'abaana be bafumbirwa era bonna biri awo omuntu alina sente ziwaga musumba tewali bya sente kuwaga tulabyeko abalina sente naye nga bafumbirwa ye be basinga sente kati emizimu gikufuga bonna bali awo era omulaba yenna cutekisi sadolini buli aweereza sitaani yenna ali fane abaana baabwe tebafumbirwa
tebawasa bibeera bwe bityo byana byabwe. Tuddemu amagezi olwo kana akasajja kakampiko musimanya gundi egenda kukola bweti musimanya bana aboogera bokyaza bana aboogera ku byensi omwoyo balimba nogatunulya noga mukama kati kano eggulu bwabyataze ono mumpi obutonde ebiro bino byakugolokoka tuddemu amagezi kyokka ate n'abantu ne babiraba nze mbeewuunya abantu mmwe alina kyekinnuma nti musubanga tuddemu amagezi bantu baffe abo be babasaba next leeta oyo kati ate naawe kennyini oba oli omulondo oba oliko kikyamu ki naawe n'oleeta anti nze bali bakama bange bakama abo waakya bakutwala mu geyeena kiringanga nkugambye ebiro bino ogenda kufuna omukazi ng'ekyamuleeta mission mbizzi ekyagireeta mu nnyumba yo kulemesa genda mu ggulu operation yeriwo olwaleero sitaani ali mu kulemesa bantu genda mu ggulu ebyaddala operation yeriwo olwaleero ababulizi b'enjiri bagenda bagoba ku kkubo mbabuulira mbabagezesezaamuko ne mulabako okwo Katonda ne mutintima operation yeriwo olwaleero ne bagamba ekkanisa mu registeringa towuliriza muntu yenna mbusimanya biki registeringa registeringa kubanga ekiseera kigenda kutuuka banjabo tebasebo ekkanisa ezitali registered ekkanisa ezitalina ttaka ekkanisa abasoma nga tebasoma bagenda kuzijjawo mwe muli mu byakusaka mukyalina kisa kino olw'omuntu ono Katonda gwakozesa olwaleero anti ffe Katonda atukulembera si bino bya gavumenti Katonda yabakulembera Katonda yakusako ekisa ekyokuweereza byansi kati lwaki obadde okomplaininga genda muggulu otumanyi bagondera mugondera abafuga bayibuli egamba nti mugondera abafuga kubanga tebakwatira kitala bwerere mpozi nga bayibuli gyosoma ogivuunika tebakwatira nti n'abakulembeze Katonda tabatwalanga abatwalanga ye njagala bane tubeeka amagezi getufuna wano Katonda atwalabakulembeze nga ye kubanga naye atta atajjawo n'Abayuganda betulina bonna balinga Katonda kati kankubuli omuntu omu yakola sente n'agamba nti bw'obeera ng'olina ekintu ng'okitwala ng'ekizibu manya gwe mukyamu togitegedde no ninga agitegeera bw'obanga olina ekintu kiringa kizibu kikutte gwabaako ekikyamu ekikuleetedde okubeera mu busibo oyinza okuba olina kyewakola oyinza okuba olina we wayonoona oyinza okuba olina ekigenda okuleeta amazzi okulya ebibuga bujeemu bwaffe ebyo Mukama bwe yambikkulira nanzija mu mubiri n'antwala ku madaala agagenda mu ggulu ndi mu kutambula nendaba ensinga eringa ebisesemye eringa ebikyafu ekyo kyekibi ekijjudde nti oyingira hotel n'osangamu kabbika enkoko bwe kati akakyafu noteba kamasuuka ye Katonda tayagala kutuula wali yadde akakyafu bwe kati nga ne bw'otakaaga ekisoboka okuba n'omuntu nga 100% ali collect tasobola naye twenenya buli kaseera twerongosa buli kaseera twekuba mu ttooki buli kaseera omulokole yenna kati kankubuleko kino ejo nawe nabadde omusumba omu omuweereza omu nayimirira n'atuwa ekigambo twadde ali mu kutuwa ekigambo mutunuulidde kaba amaziga mu katebe ng'ekinnuma kiri kimu ayogera ebigambo bya Katonda asomesa bulungi bayibuli ebyawandiikibwa bikola ki abirina muntu asobola n'okuvaako deliverance abantu ne basumululwa naye banyabo ne basebo nga Katonda yamugoba mu ofiisi y'obusumba ate omugoba akola deliverance Katonda bw'akuwa ekirabo ebirabo bye tulina owulira taata Katonda abikuwa takikugjaako ozaawa nakyo ofa nakyo kati ovalaba ekifudde bannabbi b'obulimba nti beeyongera okuba n'amaanyi ne bakola obubonero n'ebyamagero lwa nsonga nti ekirabo kino bakikyajinga bw'oba oyagala kikole kyo kirina osobola naawe ng'olina ekirabo ekyokuwonya naye nga tekikola lwa nsonga si kikyajinge kyobeera n'ettaala ng'olikoleeza n'olimulisa abantu ne balaba naye bwe liggwako omuliro abantu tebalaba kati waliwo okukyajinga kwa mirundi ebiri either ogende ne wa Katonda okyajinge oba okyajinge ew'omulabe gwasalawo kati bannabbi b'obulimba bano
abasumba bano bayingira mu ndagaano endala ekirabo kino kyalina ne bakikyajingirayo kati already bw'aba inki gano mafuta banjabo ne basebo inki ya taking over mu kanisa nti sitaani nyini mafuta gano yajja n'atekinga over omusumba ono waayimiridde kati eggulu lindaga lyayogera nange nga limugobye waayi nengezaako okwegayirira mukama nga mpulira bwe negayirira banga gwe bateerawo ekisenge nga negayirira ku lulwe ninga bala bwe negayirira kiri free yes mulokolo osobola okutambula ng'olowooza oli mu kuweereza mukama nga yakuleka dda nga yakuleka kiruma banjabo ne basebo kiruma omanye ekitegeeza okuba nga oli awo naye nga already wasetingibwa dde ogenda mu geyeena kumba oli reject abantu bangi buli oba nga towulira katonda benihini yagamba nti emyaka 3 nga tawulira mukama yakati gwe wakamuwulira emyaka emeka ye wakoma ddi okumuwulira mukama n'abamu tebamanyi nze nsisinkanya abasumba nga tamanyi na mukama bw'ayogera musumba naye mukama ayogera omusumba nga yabuza yesebo kirekawo endiga zasumba kiswaza waliwo n'abatakkiriza mbirooto naye ngaebirooto ye gwe weegaana gwe kennyini nti ekigenda okubaako eggulu likikumulisaako before gwe n'amaanyi gajjirako agakizikiriza kireme kubaawo oba okukinyiganya kibeerewo okitegera taata nempulira amaziga nawulidde obulumi nno nawulidde obulumi bungi kyokka musajja atwaweereza mu maanyi tolina bw'omugamba ajja kukulaba nga oli musiru abo bwe batyo bakulabira ddala zolo wani gwomanyi buli omu nkwegayiridde tambula tuli mbiro bya luvannyuma ebikyamya bingi omuzannyo mungi abalala mukooyedde mu lugendo naye nga tubuzaayo obudde butono kati gwe togenda kwekwasa mu akulembera no ayinza katonda olwaleero katonda yatuwa ekisa ekyokwetuukira weetuukira ffe tuliwo nga bamanagers ba instructors kulaga kyakkola naye osobola okubeerawo omwoyo mutukuvu n'akulaga ekyokukola okitegeera asobola okulaga ekyokukola omwoyo wa mukama banyama ne basebo tuve mu muzannyo omuzannyo mungi mu kanisa tukooye nga tubulayo akaseera katono yesu akaaba amaziga ekimukaabya ekkanisa tuli mu bya kisiru tuzanye paati yaffe n'eggulu lizanye paati yaalyo emitima gy'abakabaka giri mu ngalo za mukama okitegedde gwe kyenjogedde nkwegayiridde tulwane mbegayiridde tutuukirire mu katonda tugolokoke teweesiga musumba 100% tomukubira kikonde kubanga ebisenge bigenda kubaweera obujulizi abaweereza nti kino kyewakolanga kino na kino byogere bagambe gwe wenneesigamya sisita gundi wano gwe wabba kino gwe wakola endagaano eno abamumuganya okuva mu ndagaano katonda abalabudde olw'omuweereza mukama yakulabula ku ndagaano egyo wayingira mu gisazeemu oyagala obulamu obutagwawo akaseera kagenda kujja bagenda kufuuwa akalere omulere gugenda fuuyibwa simanyi kyogenda kuzaako buli muntu yenna atambula nga yokuba mu ttooki totunuulira bulokole bwa neibawo totunuulira osegera osobola otunuulira neibawo ng'omulaba ebintu ebyobwakatonda sirina byaliko naye olaba sisita gundi eyansooka mbulokole si byaliko ate abasumba bakola ola n'abasumba gwe bagambye nti eggulu akatebe mugenda katulamu embine omusumbawo mpozi ng'osanze kristo ng'abba wali biveemu kristo bw'omusanga ng'ali mu kugula bamalaaya biveemu bapanga obujulizi bangi bingi byekisi abavuka bali wali eri baludaaga waliwo yazanyanga omulema kati amaana afunira ddala accident yeddala ng'azanyi ng'omusumba w'amaanyi yafaawe kasobyawo kawaala bisaidiza tulwana embegayiridde omuzannyo mungi kristo munyiivu eggulu nyiivu ate ye katonda tomunyumiza nonsensi munyiivu nnyo era kristo yakwatiridde katonda amugamba munaitogira soda yegiraagira munange namutumira musumba Roni ayogere naye ne soda afuuse soda atambula n'abagundi abatunda ogundi sirina atunda kakomo gwe ntambula naye
ate no kati ze musumba kangu gwe nno ntambulako naye kuba ontwalako ne mu crusade eyo niye abantu abasinga twawukanira ani nze nkulaba ng'ogenze e Rwanda oleega eyo just tuwa kulambula ensi eno Katonda engeri gye yatonda ensi eno tuba tulambula alina amaala alinga sitaani ani alina amaala nze nabalaba ng'oli nabo no Rwanda bitonde bya Katonda atonda ensi eno bewagenda nabo soogera ku Rwanda wagera tubuulira enjiri gwe tomanyi kumanya Mukama olaba omuzannyo Mukama olaba omuzannyo musaasire beba n'abakomerera bano ku musaalaba sibula sijja bisibula basone banyamuge nakuza omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda tulina omupiira wakati wa Prayer Power Church ne Arise Church International tugenda beera gundi waneeno Lugala so olunaku lugenda kubeera lulamba lwonna tugenda kuba nga tweyagala bweyagaza ate obangambye olwomukaaga olusooka mu Augusta tugenda ku abe kikingonyiza obwenyi tugenda ku olusembayo omugw'omunaana olwomukaaga olusembayo mugw'omunaana tugenda ku Arise Church omupiira gye tusooka Musumba Roni tugende tubakuba ebisero bya goolo Musumba tuleeta steam anti kati manya amafuta guno omupiira tekubamu mafuta era nina okukuba ejjiiryo teri mbuzimanyi tokuba ejji yafukibwako amafuta yakukuba ejji n'amafuta nago nga kubiremu ejji we gataseetuka so Musumba bogera nebaire Musumba omupiira ogwo kuba namba kitwogera amazima mukisa bane agaola kumpiira gwa Musumba Roni mumanye nti ensi y'omwoyo ebeera waawo obe n'abaawo tugenda bakuba ebizero kuba naffe tujja nayo tugenda bakuba eggoolo ate Musumba kusambisa bakyaki bokka tetukinaako muzibu kusambisa bakyaki twagala kuva gwe nobeera mu kisaawe abagawolaako Musumba Roni ng'akuba akapiira olw'omukaaga olusomba mwenna tubayita mujje mwenna tubayita mujje tusooka kwa rising bawe ennamba y'essimu bakubira abagenda era tubawandiika abagala baida abagala otambula naffe okuva e Kampala tusobola otekawo enteekateeka kasamuwera olw'omukaaga olusemba mu mwezi ogw'omunaana tugenda kwa Rise ya Musumba Roni Kalungi ne basumba banne abali awo twagala tukuba omupiira tubake tunyumirwe bunyumizi lunaku lwonna ate Musumba ngambye entegeka watwala wagazi tetusobola kwokyupayingawo kati ate nammwe mumale mujje tugenda bakuba omwanda we bagenda kuba bano abajja kubanga ffe already tugenda kubaku bane akatambi kano mu kalikodinge tiimu bbiri zigamba nti buli emu agamba agenda kukuba naye yagalagana kuliko akubwa n'akuba kakade mwemwe n'abatuwulira mutwegatteko fene waffe Musumba tugenda batwala ku ttaafu tugenda gipangisa kuva ku makya paka wa kawungezi teri kwekwaza so musobola n'otuyambako awo ebisale ebyo enamba yaffe esimu eri 0770 944 Musumba abantu bagaye bajje bakuba omupiira bane mujje mukuba omupiira mugenda kuwudaba wali ate wagamba wali biwa mupiira Katonda Mukama yali yakunga omupiira naye ku luno ngenda kusaba omuntu nambikeko kuba namba ki kuba 25 ubuusoma byawandiikibwa aberi enamba gye bayita 25 Musumba ubatuve waneeno kubanga kati wetutuuse tujja kusoba naye nga banaite Musumba kigenda kubeera kunyumirwa just kunyumirwa mujje bannange mujje bangi tunyumirwe namwe mumala tiimu ekubye oba ya Musumba Roni nga mutuyita oba ya Prayer Power nga mutuyita basobola otugira netwegatta wamu ffe netukuba nogamba Prayer Power Arise Select egenda kusambalagana ne tiimu ki makanisa gamwe mugamanyi ne volleyball tugenda kuba volleyball ne basket ne simumanyi basket ndaba bulabi nga osinga tegeera muzanyo volleyball ITS sobola bulungi ne Uncle Joshua bane bantu bangi nnyo bimwagala okulabako abbe nga akuba akapiira muwulira mabega ku kamera naye kennyini ndi musambi musufu nnyo tubatumidde abeera akayitujja twongera okubategeeza
tujja twebaza mukama waliwo omuwala wange yatuwadde embuzi ennene awo erukaya tugenda kugipiikingawo kamanga waliwo nawe osobugamba katuwawo ekyo ekyatwadde tulowooza sebo abantu bano betubuulira enjiri omba waayo engoye muyina engoye eyo ze mutakozesa muzireete wano ku studio yaffe ku expo tulabe nga tuzipiikinga asobola okugula sabbuuni sukaali omanyi kirungi nnyo okuwa omuntu ng'alidde tubatwaliyeko ku ngoye tubatwaliyeko ku sabbuuni kyotakozesa kireete sabbuuni osobola otugulirayo sabbuuni osobola otugulirayo sukaali osobola otugulirayo omuceere osobola okuba ne wooloseri noga musumba kambawe kilo z'omuceere 150 kambawe kilo z'omuceere bwezi tutugenda kubanga tubagabira abantu bano era ebifaananyi mujja biraba olwa okubalaga nti 39 45 01 0708 39 45 01 so ne baagenti mwanguwe mukeereeyo era akayi tujja oba mukedde oba temukedde kubanga mpulira mwaseetinze dda tujja kama bawumisa so gwe wenna alabye obubaka buno oba ofunye audio oba ofunye eki nga bukukutteko manya eyo ne munna alina endowooza ng'eyiyo kyeyalinga omuwe oba waliwo wootategedde namba ya musumba Ronnie agisoma omukubira n'ombuuza kuba ayinza okuba alina kyayisaawo ne mubuuze kirala n'atakimalayo n'enkoloba bakiyita diversion so bw'omukubira obudde atera obba nabo n'akumalirayo bulungi kati Export TV ginoonyeko ku YouTube osubscribinge mukama katonda omulungi abatukuumire babayi Export TV to the world.